Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Alete tujja kulona ku olwaliro lwakusatu omwezi tujja gamba ntugutambudde ennaku z'omwezi 11 leero 11 omwezi tubala gwa kutaano omwaka 2022 nkwaniriza nenkobaza omulabi wa Lugonvu Show gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubeebazaako ensusu olw'okuwagira kampuni zaffe zitubeereddewo okuli Focus Construction. Kati bw'oba obeetaaga oba bookinga wiiki ng'obeetaaga mwezi gujja oba bookinga mwezi guno baŋŋambye mwakikubye sente muyoola oba bookinga mwezi guno. Naye ngambaniriza ne bannaffe abalwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Seminti yasseemuko naye agenza okukanga ate abamu atutuddemu akyali awo mu 3.3 we tukyatambulira. Naye nga mwenna gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo, mwebalire ddala abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali wabweru wa Uganda. Nyongera okubaaniriza olunaku olw'enkya tugenda kubeera ffenna baganda bange abali mu UAE tugenda kutalaaga Emirates ez'enjawulo okwongera okwekenneenya ensonga ez'enjawulo. Enkya ku Lwokuna, Olwokutaano n'Olwomukaaga ne ku Sunday tujja kubeera ffenna. Naye nga mbaaniriza mwenna tujja kwongera okuba nga tuwayamu mpola mpola nga bulijjo. Buli lwakusatu tubeera mu programu eya Manya Ennyumba Yo ne muganange Lubega Dongu Peter Engineer, Managing Director wa Focus Construction. Bano bali mu kuzimba, bakuba pulaani z'ebizimbe, bakuyamba okubalirira ekizimbe kyo. Osobola okuba nga ekizimbe okirina naye nga weebuuza nti kigenda tutwala amatoffaali genkana ki, kigenda twala omusenyu gwenkana ki. Bagenda kukolera quotation y'ekizimbe kyo omanye kyokolerera. Newankubadde nga ku mulembe gwa liro ng'onaazimba ekizimbe bw'osaba quotation bw'obeera mufuna mpola eyinza okukulemesa. Naye nga bajja kukuluŋŋamya ku buli kye weetaaga omuli okukubira pulaani, okulaba ewantu ekizimbe ki ekigenda ogendawo n'okukuluŋŋamya. Osobola obagamba nti nina akasente bwe kati kino ekizimbe kineepankirako nkisobola oba sikisobola. So okubuuze ku Munnayuganda akulaba. Abasawo ne bannyawo mbalamusaako. Engineer Dongo Peter nga bulijjo mbeebaza okutulaba n'okutugoberera n'okutunulira ennyo purogulaamu zaffe mu buli ango mwe tuzibaweera n'okutuwabula n'ebiba biganye ne mutugamba nti mmwe baffe kati awo tutereezaamu bwe tuti. Ye Mwami Lugonvu okusookera ddala njozaayo z'abazadde bonna abasobodde okuzza abaana ku masomero. Okwogedde bulungi nti abasobodde. Abasobodde wiiki eno omanye badde y'akayisanyo nnyo. Ate akayisanyo okalabira wano naye bannyinaffe abali ebweru kaba kabanyigadda wiiki 2 emabega. Kubanga bo jjukira nti badileveringa ssente zaabwe ne zijja wano abaana baabwe basome. Kati ffe tugenda okutandika okulwana olutala ate nga bo balwana dda wiiki nnambi ebubbiri. Kituufu. So bannange mbayo zaabasobodde okuzza abaana ku masomero era n'ensabira n'abo abatalina bakufuna busobozi nti Mukama abayamba abasobozesa abaana abo basobole okudda. Ate ne bweba tolina ssente nze mbasaba mugende mwogereko n'abasomesa, mwogereko n'abakulu b'essomero mu mbeera yonna oba nnyonnyole nga tobakweka nti abannaye ninawo emitwalo 10 naye 10 erisigaddeyo nja ddireeta mu bbanga lya wiiki 2. Ate bwe bakkiriza wiiki 2 naawe weekubize olabe nga tetolinda mwana wo muzza waka obanga olulala kijjamu kaluubiriro kitegeera ky'oyogera. Abantu bagamba nti babayamba naye bennyini beereetera obutayambwa. Ebiseera ebisinga bw'olema okukuuma ekigambo kyo onoolowooza nti oyiseewo naye ajja kukulinda amadda agenda nti naye oli bwe yagamba omwana oyo ttamu kati 3 akola bw'ati agamba agenda zireeta n'abula n'atazireeta. Ate waliwo n'akagambo ke mukozesa tekanyuma
gwe kirowooze munga business iyo nojja mu njogera gyeyogera ne director ba headmaster munanga nti kakati omanye ate mukulu we yasomera ku Nabisunsa kati mbadde ate bo bagala fulupe kati ate ono kano ke ekitegeeza zo mpanfikira okitegera ate nga babikola omanye mukulu we munange wa senior yakuna ali ku Nabisunsa asasule ono nja kuleeta kati ate oli oweyokuna tewamumuwa kati ate gwomunyumiza nti gwe gwososowere oli utya ndi bulungi sina buzibu bwonna business zitambula abantu baffe twayongera okugaziwa wali ku estate ya Lungala wali chwe naye twayongera okugaziwa tukaita katundu okusinzira katambulira twafunyewo akatundu waliwo plots ziringa sijja kwogera zisigaddewo nga weeziri naye omuwendo bwe naagwogera nyinza okutomera kubanga bwazibidde sizeziriwo ate bwe bwazibidde waliwo abatuuse naga nti katujje nkya mu woofiisi kati nja kugenda okubala infact kye nalaba ku estate eyo njagala okwebaza baclient baffe ab'enjawulo bagendangawo ng'olyaga nti mwami Lugonvu kantwale 3 naye nga tonnagenda wala estate y'Erungala awo ogiraba okujjako ng'omutannamanya sipiidi kibuga kwe kiddukira naye buli lw'obala ng'olugendo olw'osobola okutambula nga lwangu ebirala byonna tolina kiweetaaga era nze ntunulira abantu abalowooza ku bintu ebizibu ng'ate ebyangu bimulemye okutegeera estate eyo eri kumpi nnyo ate wangu okugenda so siraba nsonga yonna eyinza kulemesa muntu kusasula poloti y'awantu awo no waliwo omukwano gwange infact yabadde ayina omuntu we anoonya ttaka wano mu Uganda kati olamugaye mwami Lugonvu ayina estate Erungala naga Lungala kiri luddawa namuga nti Masaka Road ng'oyise kati namuuza nti oyite ensangi yamuuza oyite ekyengera nti ngawala kati olwagize namuga nti naye totuuka Mpigi nti Mpigi eyo simanyiyo namugamba oyite ekyengera noyite Nabbingo namubalira ebitundu byonna ate nze njagala nnyo omuntu oyo naga nti wala naye kituufu wala lwakuba ayina akantu ke yayongeddeko ak'ekijega nga za bbeeyi ku bukadde 10 ng'alaba ettaka lya bbeeyi kyokka ne gye Zigula wala ku ye ayagala mu kyengera infact ndooza ye topic y'olunaku olwaliro mwe muli bazimbi musanga okusoomoozebwa ne babatwala mu poloti 15 nze era nkigamba nnyo abazadde b'abaana ajja naga nti eno nga wamufunira wala naye ng'akugamba yavudde Masaka kujja sasula poloti webalinyaga eno nga wamufunira wala temuyinayo kumpi walinga mu kyengera nomugamba nawe tusobola okufunawo mufunirawo okusinga omwana nga omuteekero ng'omuga nti kakati andi abadde yaweereza obukadde 10 mwongerezeeko 5 afune yekyengera wajagala okategera nasirikawo ati n'abijjamu entondo tugenda kikola tutya infact ogenda tunnyonnyola n'okutuyigiriza ku principles ebbiri eziruŋŋamya omuntu agenda okugula ettaka ziri 2 okwagala kwe tekusalawo woogenda kugula tekisoboka wabula sente z'olina bajeti yo zezisalawo you either okugula sente zo wezigula oba obutagula n'ofiira muzigo gw'emuyenga gy'oyagala okusula n'osigala nga tolina ttaka naye ng'osula muyenga kakati tugenda kunnyonnyoka ku nsonga eno nti oyina obukadde 10 either noonya obukadde 10 bwe bugula oba noonya sente ezigula awo oyagala nsangi si wa bukadde 10 era mulimu agamba nti mwami Lugonvu tosobola tuyiyiza okututetenkanyiza ettaka tebalitetenkanya era bw'ona ogenda gye balitetenkanya n'ebiddako birinde era bajja kutetenkanya kakati ensonga eno nze ngenda gibeera mu kitono ate ng'olina ogibeeramu ennyo oli muzimbi ate oguze ku ttaka butereevu luli twababuulira ekibuuzo kyensinga okufuna mwami Lugonvu njagala nga kumpi ne Kampala ku kabeeyi akatonotono kati gwe Lugonvu njagala ettaka nga kumpi ne Kampala ku kasente nga si kangi
naye agamba kumpi ne Kampala agamba butasukka nsangi butereevu ate nga n'abamu ensangi wala mulimu n'abawemuka abataswala mulimu n'abataswala nagamba yagala poloti ebusega n'omubuuza wavaawa gwayagala ebusega nga mulimu ebintu ebitategereka kiba ngaoli kusaba ate emirundi egisinga gy'obagendera abantu abo be batambudde mayiro ezisoba 3 nga bajja e Kampala batya era obalaba nga omanye omuntu bw'ava mu kintu tayagala kiddamu kati agenda ne yeepima mu bwongo bwe ng'alaba nga dda gye yava omugamba budda wala naye gweogyogenderera omuntu abaddeko erubaga talina nsonga lwaki ati ogenda empigi kubanga yalaba Lubaga abaddewo n'ategeera nti osobola okusira erubaga mu muzigo ogw'ebbeeyi nga tolina mmere n'ogenda n'osula empegi mu muzigo ogwa layisi nga n'emmere weeri kakati omuntu abadde erubaga amanyi nti neerero sente weeziri ate enkya teziriiwo kati ate oli bwe yava ewaabwe tugambe tugeze waffe Masaka be batajja kunyiiga bwe yava e Masaka najja n'asibira e Kampala kati bwe yatuuka e Masaka e Kampala bwe yatuukira n'alaba nga ebyokulya weebiri bw'aba yafuna omulimu n'atandika okukola alaba ng'obulamu obwaterera byaggwa tebunnaba kuddamu okukubako sama kuddako mabega so nga obudde bwonna obulamu buno bukyuka naye esanga nga wabadde akola tewakyali mulimu so embeera y'abantu abo abavudde ewala ennyo ate baba bazibu nnyo tuyina abantu abagamba nti nze napangisanga obusega njagala poloti mu bitundu byawo wemmanyi ontegedde akantu kano nti eyo simanyiyo nagenda okujja eno kati abamu bankuba kyeyo kubanga owaawa ne Uganda era nze nkikola nnyo abamu n'abamu babeera baŋŋanda zaabwe nti eyo gye bakutwala wala naye nga n'akigamba ali mu muzigo nze mbagamba nnyo nti yesu wala era nze nkibagaana n'abantu nti mwami Lugonvu otwegobako nedda nze njagala kugamba amazima poloti zange teziba kumpi na Kampala naye nkimanyi nti nammwe abaagala okumpi ne Kampala waaliko bagambe wala kajirake n'agamba nti eyo gyakututte wala era nze mbaga nti yes kituufu wala muŋŋambire akunoonyezeeko okumpi nze mwami Lugonvu naye we yagula nina ekyokulabirako ekyangu kyempa abantu nze bwe nali naakatuuka e Kampala natuukira wa sisita wange Lubaga nensula Lubaga sisita wange nansuzaayo omwaka gumu ne mugamba nkoyo okunsuza kaŋŋende ewange nepangisiza Lubaga nempangisaawo nawe emyaka era 2 kati bwe namala okubeera Lubaga emyaka 2 neŋŋamba sijja kusobola kubeera mupangisa nenjagala ogule nalukolo ngaawo wali omuzeeyi yampa poloti n'ebiseera byadda naye nga wali mazzi nengezaako naye nga mazzi nga enkuba bwetonya toileeti zaawo neŋŋamba yadde nalukolongo tulubaga sijja nentambula neŋŋenda ekyengera kati wensula kati bwe nafuna ekyengera bwe nali naakagulayo nga imagine okuva e Kampala e Lubaga osale ekitoogo ekyo kyolaba ekyakyengera ekyawula Busega n'ekyengera nga kizibu kinene nnyo ogenda ekyengera egyo emyaka gye njogerako 17 emabega naye kati njagala okukulaga nti n'ab'ebigero basanga mu kitoogo ky'ekyengera nga batambula bagenda Kampala kukola kakati ate buli kyali kitasoboka kati ate kivuddemu eyo embeera ne kifuuka nsangi tumpigi awaliwo ekitoogo ekibaawulaawo ekya Nakirebe kakati ekitoogo kino ekyatukalubiranga ekya Busega emyaka 17 kati kyagonda tewakyali tukyakibala nakibala kati tulabanga byebimu kati ekizibu nti omuntu buli lwatunulira ekitoogo kiri kyabuuka ayingira empigi alabanga ewala naye kiwa emyaka egyo 2 ogenda kuba omaze okugatta mpigi kukyengera nga wakati wonna tewakyali kibaawula so omuntu alabako okusukka mu nnaku zino myaka 2 nze ndowooza talina nsonga lwaki akuga nti eyo wala anti oli ajja kugamba well nze ombala kusukka myaka 2 naye nze njagala kugula nzimbe ate kati Masaka teri basulayo golinga agamba nti gwogenda kukola abantu kye batakolangako kakati ekibuuzo kye kino mwami Lugonvu oba mukulu Lubega Ddungu Peter njagala ewantu wensobola okuzimba nga nvaawo nenzija e Kampala okukola lwaki oba njagala akapoloti ka bukadde bwange ekibuuzo kyange kyangu lwaki oba ogenda Kampala okukola Kampala ewali riziki okolayo ki
kuba nakyo nsonga otetenka omanyi abantu abasinga kati nze ndi muzimbi neetaaga Kampala ofuna sente kubanga kuba nsula Kyengera ate omuntu atwala e Masaka okuzimba ate kati kijje kunze ndi musuubuzi nja kuba nsula Nateete ng'ate neetaaga okukola edduuka wonna edduuka wolikola ensangi tezisobola kukola sente so nze ndowooza bandowoozayo nga gwe kennyini gwe weetaddemu ekyo ekirowoozo nti nze nina kukolera Kampala bw'oba teweetadde mu kirowoozo nti nina kukolera Kampala ewantu wonna wooli osobola okukolerawo sente ate n'ozifuna ekitegeeza kati tubakoledde ki kubanga bangi agamba nti nze awo wala we bantadde I mean we mugamba nti mpiji wala nyina obukadde bwange 6 nyina obukadde bwange 5 naye njagala kumpi ne Kampala nze mbulwa ebyokubaddamu mpa ku magezi mbaddemu ntya kakati ekisookera ddala bannyabo ne bassebo nze mu mutima omugagga gwe njagala mufune teri muntu mugagga nga muntu alina ttaka kati ekijjamu oluvannyuma kyekino nti liri luddawa naye ekisookera ddala olina ettaka nti nina kati ekisooka beera n'ettaka kuba nze kyensuubira bw'oba olina ettaka ebyo ddikozesa tebibula tosobola kufaanagana lunaku na lumu na muntu alina bigambo oba alina ssente kwalina ttaka eyo ebesooka okubeera ensonga kati nga tonalowooza ku birala byonna sooka olowooze nti ddala nina kyabugagga ki mu nsi kikyolaga nga tonalowooza wawe kiri nga tonalowooza nawa gye kiri kubanga nange nalinako ettaka nga ndiri Masaka nga siina Kampala kati paka lwe natuuka neŋŋana ate kati ndiwe Kampala kati nina okunoonya e Kampala so nze ndowooza nga tebannalowooza nakuwa ttaka weriri basooke bagula ettaka banoonye sente zaabwe wezigula kubanga nze ne bw'onoogula mpambire naye ng'olina Mr. Lugonvu w'olemerera okubeera emakindye ogenda empambire n'osulawo naye buli lw'obeera nga tolina gwe ng'ogamba nkyanoonya Zigula makindye kuba wemmanyi kitegeeza w'onoofunira obuzibu ojja kuba tokyasobola kgenda wa mpambire gye twogera so nga bw'oba wagulayo mu mbeera eno ng'okyayina ku ddembe ebirala byonna bijja kwekola byokka gwe ttaka ojja ddigula ng'olowooza wala obeere ng'okyalowooza wala ogenda okuddayo omwaka gumu nga waliyo azimbyeyo ataddeyo amasannyalaze ataddeyo n'amazzi nga tobonyebonye nabyo so nze ŋŋamba ekyokubeera nti wala saagala bagifuula ennyo nsonga bannaffe abanoonya ettaka kati bawalabo ne bannyoko abali mu Arab countries yagamba nti kyemutugamba ate mulinga abatulemesa nze okuŋŋamba nti poloti 5 ku 10 ey'ensangi ey'ekyapa simanyi ate bukadde 4 kati nze obukadde 4 ngenda bukola emyaka emeka nga nyina n'obuvunaanyizibwa nze akasente kensobola okuweza bwe bukadde 10 twogera ku Masaka Road ekirowoozo kino obusobozi bwe bwa bukadde 10 omusindise luddawa kati ekisookera ddala omuntu eyagenda Abu Dhabi okukola takyasobola kugula poloti nsangi ne bw'ayagala atya tikikyasoboka mpozi ngabbi akola ki omuntu eyagenda Abu Dhabi okukola takyasobola kugula poloti nsangi mpozi ngabbi kubanga lwaki Mr. Lugonvu kino naye kitereezeemu era waliwo gwogenda okulaga nti nze nagula nsangi tukitereezeemu takyasobola kugula takyasobola kugula fuuti 5 ku 10 ey'ekyapa ensangi kubanga gojja in fact kati abantu bonna abaguze mu nsangi baguze fuuti 3 ku 25 n'agulawo bukadde 10 waliwo munywanyi wange yakwata ejjambiya yazizika akayumba ke diro maaso n'akassaako shedi bulungi nnyo emabega n'abaako bakazizika ebisenge 2 ekyabaana n'ekikye naye ng'ekikyate lindako ng'ekisenge kyennyini kyekikola ekikomera ennyumba yekola ekikomera kati laba waliwo neyiba ajja yazimbu bakafuuti yali ndowooza kukuba nga katambula 12 eno ne kagaziwa ne kayingira mu 3 wano ne kajjana nga kali akafuntefunte n'ateekawo buno obuyumba bwabwe obumanyi obw'emizigo bw'okabaawo eddiro liri mu makkati side ne side ekisenge kati olutalo kwe lwali luvudde yali tooyi okusima tooyi yagisimira ddala ku gumu yagisimira ddala ku lusalosalo etoffaali amakkati gaalyo nga gakoonako ewuwo ekibatta fuuti
yongewera naye olaba nze lwaki ntunulira nnyo nti ekyokugula poloti y'efuuti 2.3 tekikugasa kuba ogenda mu ntalo oyinza okuba ng'omanye okwewa ekitiibwa nembawo nga takimanyi ojja musanga ng'ayoza ng'amazzi ayiwawo ojja musanga ng'azimba ttooyi nga teriiko na luggi teriiko na luggi gwe ye taswadde gwe abaana bo bamulaba ng'agiyingira so okwewala ebintu ng'ebyo noonya ettaka waakiri ewalako naye obe n'eddembe omuntu yagenda Abu Dhabi tasobola kugula nsangi ku poloti ya fuuti 10.5 ate omuntu kati ogasa Abu Dhabi Saudi Arabia biki kati lwaki nze mbabala bwe ntyo nti omuntu afuna omusaala gwa miliyoni 1 bw'oba ofuna omusaala gwa miliyoni 1 olina abaana 2 kati bw'obala poloti ya miliyoni 4 kitegeeza gye myezi 40 gye myaka 3.5 nga tolyako kakadde anti kati nze kye kitegeeza miliyoni 4 kakati olina abaana 2 ekyo kyekisooka olina maamawo olina n'emikwano gy'abamanyi nti gundi yagenda bweru akola ssente kitegeeza ku miliyoni 1 bw'oba okekkereza nnyo ojja kusobola okutereka siringisa 65,000 okozese ng'emitwalo 35 emitwalo 65 emyezi 10 bwe bukadde 6 n'ekitundu emyezi 20 bwe bukadde 13 ontyo kati kitegeeza mu buli ngeri poloti y'obukadde 4 togyogerako gyesonyiwe kuba ne kontulakiti yo yennyini gye twogerako ya myaka 2 bw'onookola linyiwo ya myaka 2 kitegeeza 12 n'ekitundu emirundi 2 ze miliyoni nga 25 tologootana kati ekyo tokibala ate teri muntu agenda kuba kyeyo kya waawusigaala oba kukola wako oba ki oba mu woteeri n'amala emyaka 3 ogwo omulimu n'asigala ng'agwagala gugenda okuwera gino ebiri agimalako wikizoke kati omwaka ogwokusatu n'atandika okukoowa omulimu yes bw'awaliriza ennyo n'akola omwaka ogwokuna agukola agamba nzira waffe kati kitegeeza bw'aneesiba ku kiri kyatasobola tajja kukola ate bw'anaakola kino kyasobola n'agula poloti ye mwaka gwe ogusooka omwaka gwe ogwokubiri n'azimbamu akayumba ne bwe kaba katono katya kati kitegeeza omwaka ogwokusatu akola finishing afune sente zajja eno kukozesa nga kapito abeeko kyakola kati omwavu mufuna mpola mumugobye mu Kampala talina kyayagala Kampala nze kankugambe tekyetaaga na kufuna mpola kyetaaga kutunula n'obuuza kino kyenkola nkikola ngenda kijjamu ki kuba tekikuyamba kugula poloti n'ogenda n'ogula poloti n'okomawo ng'olina poloti ng'ate era tolina woosula nga tolina zizimba waakirigula poloti ya ssente entono zimbamu ennyumba ya ssente entono omanye nti ekyokusula nakimala kubanga ne bw'onooba tolina mulimu ng'olina woosula ojja kuva woosula ogenda onoonya omulimu ng'olina eddembe ndowooza kamba nnyonnyole kino nange puroguramu y'olwaleero eyanukula ebibuuzo bingi buli muntu alina waasobola okugula bwekiri era ojja kufuna woogula bw'ona amanya levo yo buli muntu alina waasobola okugula era ojja kufuna woogula bw'ona amanya levo yo okyogedde nti omuntu wa Abu Dhabi owa Saudi Arabia ow'Oman ow'egundi yeesonyiwa ensangi okujjako ngabba obanga yafuna mulimu mulala naye gino emirimu egy'abannaffe betwogerako banyinaffe omulimu ogusasula wakati w'emiliyoni 1 n'emiliyoni 3 tolina nsonga lwaki onoonya poloti esukka obukadde 15 kakati nange kino kankibagambe bw'obanga levo yo ng'amaanyi gayo gagula poloti ya bukadde 10 okudda wansi bukadde 15 okudda wansi bukadde 2 okudda wansi levo yo tekolera mu Kampala nkiddamu bw'obanga levo yo etunuulidde eggula poloti ya bukadde 15 2 kudda wansi ekibuga Kampala kyakwegaana dda okujjako ng'ogenda kukozesebwa oba ng'ogenda kutetenkanya kuyiriba kino kituzaayo wa bw'obanga levo yo bw'okwata ssente ezigula poloti tosigazaamu wadde oddamu kupakasa toli mu levo ya kilomitas 25 kuyingira Kampala nti bwe nagula akapoloti kange kati kanziremu mpakase nfune ezizimba manya gy'olina okugwa bw'otakola ekyo
in fact abamu ku bantu abatomezza be bazadde ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano gw'okwata omugamba nti kankutwale kapoloti kabukadde mukaaga kitunaga nti eno nga wagula wala tomukayanya aba mutuufu wagula wala naye mugambe nti okumpi oyinawa wembangula ku sayizi yemu era ku sente zezimu ndagirire okumpi. Naye nze ndowooza obuzibu bwe buva abantu bano balaba be tutera okugamba nti be bazadde bambi balina omukisa ogwakola ku sente ne guggwako bwe baba bazikola ne bazikola baba tebazikola nti bakyayinza zikola kati agenda n'awulira sente nti miliyoni 10 nga kuye nyingi ng'awulira sente nyingi naye nga bwe zijja Kampala n'oleeta miliyoni 10 nti njagala kubaako byenkola bya miliyoni 10 tebikyaliwo. Waliwo yali kati obuzibu bwe buva singa osanga omuntu alina miliyoni 10 n'omugani nawe njagala ogula miliyoni 10 tayinza kutegeera nti ezo sente nyingi ate era amanyi nekyekitegeeza nti naye okwata musajja watu n'omujja ku kidima nga sizoni agikungulamu emitwalo 3 omulesa agamba jabageninga bizinesi eya kashi wa miliyoni 10 nga weeziri awulira ye bwazimba kalina sente nyingi era yakiraba nti sente z'omwana wange tezonooneka kugula eyo nsaagi ayagala n'ogula ekyengera naye bw'onomubuuza ddala muzeeyi ekyengera wagula sente mmeka bw'anaakola risaaki ajja genda okulya miliyoni 6 kudda waggulu kakati ekibuuzo ekyo kiba kifuuse kizibu nnyo okudda ye n'akibulya mwana we nti owaayi gula empigi kati yakitwala nga ati bali batwala sente nyingi n'alimu okulaba amazima agali muki musene naye ate olusinga n'omuntu akugamba ekyo yagenda n'agula ewantu mayiro 50 naye ng'emyaka gy'ayogerako giri myaka 50 naye gwe ne weebuuza nti muzeeyi Muwonge bw'aba yasobola okugula ekaabooko myaka 50 emabega mayiro nga 15 nga n'ettaka baali bakyasobola kaba kugaba mayiro tugambe nga wali wakyalina ettaka lyolwala nti yonna nsiko kuba nze mami wange yasomera wano Nabbingo ku Tinto College nga atambuza bigere okuva ekyengera n'agenda Nabbingo okusoma naye nga wonna ayitambibira era gyakugamba mami we yamuwerekeranga n'amubuusa omugga n'amutwala asome kakati kitegeeza nti kyengera ow'emyaka 5 yali nsiko si yono yali nsiko nga bava mu buyumba obuli obutonotono ne bagenda Nabbingo ye wali essomero wali ku basisita we wali essomero so leka kulaga nnyo mwana ono nti ajja kaluubirirwa okugula mu kilomita 25 emyaka 3 togenda kumanya kilomita ezo ogenda kuba tokyetaaga genda Kampala okukola ssente tewakyali nsonga era nakati Mukama nsaase omuntu yenna alina endowooza nti ssente ziri Kampala era nti obugagga olina bufunira Kampala okyali mwavu mu ndowooza ate egenda kukokosa kubanga kujja mu Kampala obukadde 10 obukadde 2 obukadde 5 n'obukadde 10 kyenkana tebukyayina bizinesi mu Kampala okujjako okwebereka ku mulala. Mwami Lugomu kankulaga ekyanga okutegeera bw'oba ogenda Kampala kupangisa luumu yakoleramu ya bukadde 4 baagala osasula emyezi 6 kati kitegeeza bw'obala nnyo emirundi 6 okiraba buna myezi 2 myezi 3 bwe bukadde 24 kati opangisa wakolera ososo yewo 24 ezo za rent omuntu yenna alina miliyoni 10 takyasobola kukolera Kampala ng'agenda kuba n'eddembe wabula ogenda kubeera e Kampala nga gwe kesiseegoba bwe kiba si kesiseegoba nga gwe neiba waayomba naawe ebintu byonja bigobesa ku luggi lwange kati okwewala ebyo tegekako ewalako then obe n'eddembe mu myaka egiddako 2 ekintu kino bakiwulira bajja kiwulira bayinza obutakyagala bakimanyi nti ensi tetambula nga bwe baagala era ensi oyina okukimanya terina kutambula nga bw'oyagala ensi eno ogiraba bw'oneesiba ku nsi bw'erina okutambula gwojja gwira weerere eddalu kubanga ekisookera ddala Katonda tatondangako nsi ng'erimu eddembe yensonga lwaki olaba nti Russia bewandowooza nti bagunjufu nakati bakyalowooza nti balina kutta bannaabwe ofuna eddembe kati ensi Katonda yagikola nga yo teribaako na mirembe bwetyo naye Katonda bwakuyamba n'akuwaayo kalembereza ng'okakozesa bulungi kati ogenda okutuuka mu kiseera ekizibu kye yakutegekera
ng'ate olina eddembe kisinga okubeera ng'otuuse mu kiseera ekizibu ng'ekyali ekirungi wakikozesa n'obugayaavu. Omuntu aguze poloti y'obukadde 10 okudda wansi obakoledde ebbanga obusobozi bwabwe obuzimba bwaba ssente mmeka? Emirundi egisinga tebatera kwagala nnyumba zisukka miliyoni 3 naye n'ennyumba y'emiliyoni 3 aba alina ogizimbira emyaka 4. Asooka n'aweerezaako miliyoni 12 n'akola wolopuleeti. Bwe manka kino ekibuuzo kinziriremu. Nina obukadde bwange 6 n'ekitundu. Njagala onfunireyo akataka nga nsobola okuzimbawo ennyumba z'abapangisa nsoloozengamu akasente. Nina obukadde bwange 6 n'ekitundu. Njagalayo weesobola okuzimba ennyumba ezivaamu ssente ez'abapangisa nga si wala nnyo ne mu kibuga kale nga si nti kumpi nti oba njagala mu Kampala wakati naye nga si wala nnyo ne Kampala. Yes. Anti nze ndowooza bwe nti Mr. Lugongo kakati tulowooza nnyo nti twagala nnyo okufuna be tusolooza nga naffe ffennyini tetunnabafuna we tusula. Kati ekisooka nze kye ndowooza omuntu yandibadde ye yennyini kuba gwe capital. Omanyi abantu balowooza nnyo nti capital ze ssente naye gwe omuntu gwe capital. Gwe capital sooka ofune woosula kuba kizibu nnyo okusanga omuntu agula poloti ey'obukadde 6 n'ekitundu nga gy'atandikirako ng'ate ye yazimba dda. Batono nnyo. Kati emirundi egisinga nze ndowooza nga tonnalowooza na ku nnyumba z'abapangisa sooka gwe ofune woosula kuba Mr. Lugonvu kyangu nnyo genda okukola ng'olina woosula. Yes. Kizibu nnyo genda okukola nga tolina woosula. Kati onoonya woosuza ate nawe tolina woosula. So ekisookera ddala gwe funa woosula. Zezo sente zitwogeddeko miliyoni 6 kitundu 10-15. Funa woosula. Bw'omala ofuna woosula bw'onoowoosulawo lazima n'omuntu omulala ajja kujja akupangiseeko asulewo. Omuntu yandiconsiderinze biki ng'ateekateeka okugula ettaka mu mbeera yaffe ey'ekifuna mpola biki by'olina okutunuulira? Ekisookera ddala sente mmeka z'olina? Ekisookera ddala ye number 1 sente mmeka? Sente mmeka z'olina. Kubanga bino njagala nsangi njagala nabbingo njagala mpigi njagala ki ekibisalawo ziba sente mmeka z'olina. Ekyokubiri womala okumanya sente z'olina weebuuze nze ng'omuntu nsobola kukola ki? Okay. Kuba nze bwe mba muzimbi seetaaga kubeera nti nsula wano mu kibuga wakati. Neetaaga kuba nti nina wensula nengula kapikipiki kange nenkavuganga nengenda we baŋŋambye okukola. So nze ndowooza ekisookera ddala manya sente z'olina. Bw'omanya sente z'olina zo zigenda kukuwa amaanyi okumanya wa w'onoogula. So woogula wangu nnyo salawo bw'oba omaze otegeera sente mmeka z'olina ezigulawo. Yesewo. Kiki esoogeddeeko? Waliwo ky'otayogeddeeko? Bibuuzo biba bingi oluusi nga n'ebimu siina ansa yabyo. Ate ekirala lwaki nze ndowooza nnyo nti baguleko ewala abantu bano bagula okumpi ettaka nga liriko ebizibu bingi. Ekisooka lisukka obutono ekyokubiri teriba na biwandiiko bituufu biryogerako. So ng'omuntu bw'agenda neyeseetulamuko n'agulako ewalako ojja kufuna ettaka lyo nga lirina ekyapa kyalyo. Bwe linaaba n'ekyapa kyalyo ebirala byonna bijja kukwanguyira. Ne bw'onooba ofunyemu ekikutawanyazaamu oba n'ekyapa kyo nekikuyamba okuyisa ewagaanye ate oluusi ono kyatalina. Waliwo n'ekirala kyentera okutunuulira. Omanyi bo balowooza nti ze opportunities oluusi nga teeka okusoomozebwa ajja n'agamba ne bamukwatira ekifaananyi eno ndowooza olaba ennyumba gye basitudde ne wano ogiraba gye basitudde ne wali ng'osigazza gakakukasigaddewo wakati awo nga kyolinga ky'osigazza lyekkubo erikuleeta naye nga wano mu maaso erisigaddewo fuuti 27 bali bakuzimbako neno bakuzimbako neno bakuzimbako ndowooza tekyandibadde kya buntu bulamu oba tekyandibadde kya kufumiitiriza okugula ettaka nga tokyalina any room for expansion ng'abalala b'osanze baga nti ani yaguza akantu aka katuguze tukongeremu tukasseemu ttooyi. Obuwunjiwunji oluusi bwe bagula neiba aba akagala kassaamu ttooyi ye wabweru. Gwe nojja noddira ku neiba wa ayina ennyumba eyakalina nozimbawo ennyumba ey'amabaati ameeru. Weebale nnyo. Kati n'omufuukira ekizibu naye n'akufuukira ekizibu akulaba nga atalina mugaso ate nga takuliisa.
kati akulaba nga talina mugaso so nga tosobola okubeera mu bantu bwe mufaanaganya endowooza maama gundi ogamba oti agenda kukola nti etula nkutwaleko ne mutuula ne mwogera ng'abantu naye bw'anaaba ye alina ennyumba yakalina alina amagye agamukuuma gw'oli mu kayumbako ka mizigo kakyuyi kimu n'okwogera obwogezi naawe tajja kisobola munsonyiwe kino kankyogere omuntu nga toyina busobozi buzimba ekitone ennyumba eweza obukadde 5 weesonyiwe ensangi kubanga oswala otuuka akaseera ng'akapoloti okayina naye nga gwe kennyini otunywengenywenge toyagala okussaawo gwe kennyini tukuswaza naye nga bw'otukwata n'otutwala ewalako oba neddembe kati tulina estate gye tugenda okuggulawo mu wiiki ng'emu okuva kati bwe nkomawo gye tutandikirako eri maya wano olaba ku maya nature resort ku woteeri yo gali kwoleka bw'obanga oyagala kusuulako ne baminisita ku Masaka road kubanga kati nsangi mwamwonoonye baminisita baguzeeguzeewo be baliwo waliwo noono ali mu bino ebyessente oba awo wennyini olaba waali opposite estate eyo weeri awo waali wennyini maaso ate era kuliko kagundi waggulu kati kakanoke langi ya kitositosi komaawo opposite oyambukira opposite oti awo wennyini poloti yaawo eri mu bukadde nga bumeka 5 tugenda kugibawa ku bukadde 40 yes enebe ekyali abantu baffe ne bali tubayina oli mutuufu lwa nsonga ffe abantu tukolera variety era estate yawe egenda kuba ya bukadde 40 fuuti 5 ku 10 n'ekyapa ku bukadde 40 erina view wonna wakwetoolodde ogenda kujja omanyize njogera amazima bayidayo waliwo ne mukwano gwange ali mu America ndowooza tujja mugulizaawo ayagala ettaka naye mbadde sinaba kufuna batuufu we mutwala walungi nnyo it's a walkable distance just 5 minutes drive from main road awo ku kiddo ekyemaya kakati it's a walkable distance 5 minutes drive okuva ali ku kiddo bw'oba ovuga okuva ku kiddaawo ewa minisita woolaba omukulu Haji Moses Kigongo maya nature resort eri waggulu bwe tusalagana omukulu ali wano kabwejumbira kati opposite naye awo wakati awo eri ya bukadde 40 fuuti 5 ku 10 era omanyize njogera mazima wo walungi class omuntu yenna agulawo bw'obanga ze sente z'oyina mu bulamu tojja ajja kugulawo nti nga wamubanja ennyumba ekitone nnyo ya miliyoni 10 tewaliwo ennyumba eka wansi wa miliyoni 10 ajja kugulawo ngera wamubanja ennyumba ya miliyoni 10 yes tewaliwo nyumba eka wansi wa miliyoni 10 eya mukwano gwe yagigula 3.5 ate nga bwe kiri 3.5 eyi ekyengulu eyi eri wamanya eri 10 ku 10 era pipe eno fulumya sewage manju wali weekondera wali akayinja so bategeke sente wagenda kuba wa bukadde 40 baganda bange nja kukkiriza nti waliwo betuggyeko wabula kituwadde okwanukulwa netumanya babadde batugambe ennyumba nemutufunye ku poloti eziri mu kirasi bangi mubadde mutugamba nti twagala okumpi nnyo mu mayaawo twagirese twagalawo naye ng'oluusi tutunulamu ekigaana gwe nagamba naga nti oyagala nfunire muwalawo naye gwe tulumiriddwa muwalawo nga nze bwe mulumirirwa golowooza bwe yagenda ebweru okukola yagaggawala ogamba mufunire mu maya naye alina obusobozi obugula mu maya onaamwongerezaako kasita omukisa weeguli bagukozese okiraba kati guugwo guze era bw'ogamba nti njagala wo wali si wakunnyonnyola bigambo teriiko era amasannyalaze omuti guli awo amazzi awo butereevu ettaka litandikira ku kkubo mwawukana na mukwano gw'oyo bwe lyawukana wajja kukola walungi nnyo ya bw'obanga oli otunuulidde waliwo already kati oyo naye bw'anajja nga bukyali waliwo already bennyina
ku kameme abayagala edda balinga bana batano kati ezinabazigize ze tunatambula nazo naye nga kituwa ekyokuyiga nti bwe tubadde tunafuna ku estate mu bitundu obugabi nga tebakimanyi kati tubeerewo n'omukisa okuga nti banne n'eyebbeeyi weeri n'eya layisi weeri ojja balaba nga bo bennyini beekompeyalinga naga omanyi nti bajja naye nno kati kankuwa amazima awo ewantu weggamba poloti 45 ku 10 ey'obukadde 4 nannyiniwo mukwano gwange era twayogedde amazima naŋŋamba nagulawo obukadde 8 eka ey'ekyapa n'endagaano n'agindaga yagigula obukadde 8 naye ku lwaliro ku myaka 20 gyokka 14 ali mu 14 eka evaamu poloti 7 n'amakubo kati kitegeeza buli poloti kitegeeza 8 times 7 oba omaze ofuna miliyoni 210 kitegeeza nti poloti emu emugulidde ogutundu gwonna eka yaawo ebbeeyi yaayo ogimanyi naye kituzaayo noonya woogula olwaleero woojja enkya bali kubuuza nti wano wafunawo otya ku kasente ako oyagamba nti wala akulaga okumpi woonaagula kabeeyi ako oba wabeyagala obiwulira ebigambo ebyo si nsonga ffe kasita tubibagamba waliwo ne gwe nagizaawo ate kati akaze kano go wakaŋŋamba waŋŋamba nti omuntu yena bwaga nti awo wala nze nyina enkola ya once good sword simanya not returnable nze once good sword are returnable gwe bwojja ng'olabye wala nganzikuddiza ate nyina omuze siddamu kutundawo ng'osigazawo ng'ekijjukizo nditundawo 5 era ndigamba baneiba nti kozi nabaguza meka nti 8 nti nno nali nyina gwe njiguziza 8 nagamba naye 5 kakati ekyo nkirina naye okusomoozebwa kungi ate kinuma nti bannyoko ne baganda bo bangi tebagenda kuzimba tebagenda kufuuka ba landlord tebagenda kufuuka ba landlord kubanga bamanyi kye baagala naye tebamanyi kye basobola butereevu tugende ne kye basobola okusinga kye twagala nze mu bulumi obungi bwe nkugambira bwe nasalira ekitogo kyekyengera okujja ekyebusega okujja ekyengera naye we nagula sente mmeka kati wagula mmeka 17 years emabeka wagulawo mmeka zenswaza nozogera kati kubanga kitono ennyo zikubisaamu emirundi 10 kati ku sente zigulawo zikubisaamu emirundi 10 nga otaddeko structure ettaka lyawo okutali nyumba so ate nga tonagenda walagenda wane waffe mu kyalo gye twagala okudda twali twakagulayo ne bayisaayo olwo oluguudo lwe basalawo express yike yali ku miliyoni 35 nerinyirawo paka ku miliyoni 8 era kati 810 kakati gwe naye kati nange nakibaze bwe nfuna ayinayo katano ku 10 nga akampanja bugatta mpola osooka okafuna nja bugatta mpola ate in fact tugende mu bitundu nga maaso awo osobola okufunayo woosuuza akataka akalala n'ogazi wamu ofunye ku sente n'ogazi wamu ofunye ku sente n'ogazi wamu si kufuna ku sente n'osenguka gwe n'osigala ng'olekeddewo abajjawo era nja kubasaba bangi bali mu inbox bajja mwami Lugonvu noonyeza agula akapoloti kange simuyina agula poloti etaliiko kyapa poloti tuzigula n'omubuuza nti kali mekambo kali 2 ku 25 ate bantomeza nti guma era bw'obanga wakiyingira kubanga nze nzikiriza nti mufuna mpola ennyo wakiri yandifunye 5 ku 5 ennyo ate nayo yenyo ennyo naye bw'oguleka waliwo ne we bagula fuuti 25 ku 25 baddira poloti ya fuuti 10 ne bagisalamu emirundi 4 yes kakati gwe tulolooze toilet nnya mu poloti emu ekyo kyokka kikumala otegera nti embeera mw'oyingidde enzibu ate va ku poloti ennya mu poloti emu ne zibeeramu ne baneiba nga buli omu ggwanga lirye
okitegeera buli ggwanga lyeyisa bwalyo ne bakussa mu mbeera nti mwe temulina kugula ku mmotoka kubanga bakulekedde ekkubo lya fuuti anti ekkubo lidde muligabanye muva mu kubeera nti liryo ne lifuuka ogomanyi kyekitegeeza fuuti 2 kulwanira kkubo lino olina alinyigako efuuti 2 no nalinyigako ebbiri okukakana ekkubo lyemusigaza teririna mugaso ate jjukira teriri ku kyapa nti oli anakomplaininga nti ekyapa kyange kisoma zino so nze ndowooza abantu bagule ettaka ewalako naye babe n'emirembe kyekijja okusinga obukulu sho ya leero balina kye batubanja tugiwunzuke kubanga mpulira nga tubyogedde bagamba nti ayina amatu awulire ayina amagezi omuntu bwagamba nti wala tomukayanya butereevu naye mugambe nti mbadde nsaba onoonyezeeko okumpi era nze waliwo omwana sisita we ne mami yayigira naga walako naye noza tujja kubeerawo mutabani kati sisita naga nti waki wala tusaba otunoonyezeeko ewalala kati laba agamba nti wala nga nafuna dde omuntu ambuuza poloti zaawo zikyaliwo oba oyina atunda era namugamba bugambi nti wo walako akasente kano kansooka enkazi ne bajja era ne basayininga n'embadde z'obukadde 10 natundawo 15 butereevu gundi waliwo atunda naye ayagala 15 nti nedoli yali aga nti waliwo atunda tumwongeremu era namugamba nti nze nkuguza naye nayongedde nze sikweka namugamba nze nkuguza waliwo eyaginziriza nagizemu n'egisuubula naye nkuguza 15 n'agulawo era poloti bagitwala kitegeeza ki nti ettaka buli lwe lisulawo lirinnya bbeeyi kino kituze motoka buli lwosula nayo ekka bbeeyi waliwo omuntu bw'oba ng'oyagala kuinvestinga mu ttaka ng'oyagala kufuna sente mu ttaka gula ettaka erya layisi ery'obukadde 5 ery'obukadde 10 enkya likolera obukadde 10 obulala ojja kufuna aligula obukadde ameka 2 naye bw'onaakeera ku makya n'ofuna ettaka lya bukadde 10 onaafuna otya kiringa okutereka sente mu escalade oba okutereka sente mu hama oba okitegeera tosobola kutereka sente mu hama kubanga tewali ajja gigula yo buli lweribwawo esala sente ne bweba benzi enkadde ya layisi nnyo benzi empya ya bbeeyi nnyo so spaasi yenkadde ya bbeeyi nnyo spaasi yempya ya layisi nnyo kati kubanga ye abagula bangi akatale ka spaasi oweekali akalinga akatale ka pulimo ate abantu bonna abagula benzi baba mu kiraasi esobola okukola ki okutegeera ye kyayagala kitegeeza omuntu alimina sente ze tugenda muguza mmotoka nkadde naye aba tagirinamu mugaso kati oddira emmotoka ey'omugagga ate ogiguza omwavu kyekifuula benzi eya layisi so tewali nsonga nze nzikiriza nti omuntu alina obusobozi obugula poloti ey'obukadde 10 ennamugongo 5 ku 10 oba olina obusobozi obuzimba ennyumba ya bukadde 3 kudda waggulu omuntu oyo kitegeeza nti alina obusobozi obugula amafuta g5 gassa mu mmotoka buli lunaku kuba 3 lwaki obeera ku 5 ku 10 mu kifo ky'okugula yiike 3 noteekayo nemmere yo ate ng'ovaayo nojja mu kulwanagana n'akatale okozo zirina mmere yo girina mazzi go galina tewali nsonga ebeekusuzamu ako kavuyo tusiibula abantu baffe batulaba bannange embeebaza oluusi ebintu ebimu bye twogera si bye bisanyusa ennyo naye mazima gali nti okusinziira ku bibuuzo bye mutubuuza kwe tusinzira okulya nga tunyumya ku mboozi ez'ekika ekyo ne tugaa akatulumuze mu mubiri ebyaffe eby'ekikugu so mujja tusonyiwa be binyiizizaamu naye mmanye oluvannyuma mujja bifunamu ekirungi mukama bawo omukisa musule bulungi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata, mwana kwe Lugonvu.